bana ngabanda bakuchana kunako ndabira bantali explain the video one ngani abakama manya gange muwenda mbiru mana artist Demo hindi. Mwagala bikola mu luzungu olunaku lwa leero. Anti wamala okweyanjula mu luzungu kitegeeza nawe ogenda kweyanjula mu luzungu. Aya tugende mu maaso muyimba. Amanya n'eddoboozi muwenda mbiru ndi muyimba. Ate omukulu. Oyize? Ndenda semani. Esimani manya gange. Naye nga abatulaba muri kiriya. Ambaye promotions. Dera akazungu nga kangi. Wasomamu? Ebitabo byatuukawa. Muganda wa alien skin oba bosi wo alien skin yadropingira mu senior to second term ngache kibajja mu kusoma nze nasukkawo nenga tewunya ati kuche kyakujja mu kusoma ekyanjja mu kusoma music nalaba nga kuli okusembayo Kasala obula kibya nengamba kanezuule kati gwe ambe kyakujja mu kusoma ana agambe na dropping out interview tugikole mu luzungu kyoyagala wanga doluzungu tomanyiteeko owaayi muwenda bwewamu ebitabo bibiri bitya primary, naenda kusoma level, naenda Global High School, naenda Chambogo University, Nzaku University, nawe mwegombye Smack yamani buloba hayi waliyo mugafende mu kama najua kama neza nirimba ili nga kitalo neno tugende mpolo omusajja inako simaki ne jobi gokago kamwe yimirira jobi ginange nali erwa aluwa waliyo jobi leka nawe omusajja we masaka aluwa wali jobi alira masaka ginasona omusajja mulala ogenda uli aganga omusajja demo asoma amasomero tukusaba abatulaba baga amasomero neda somero isoka watandikirawa simple watandikirawa mukyalo mu kibuga ono busatu oinagamu mukyalo mu kibuga ati werabide kimuntu yafunanga first grade sekera na primary kabira ni tumaina eneri wana mu kibuga werumula kakara ulirisa tugambe tusoma amasomero wa primary wa agakana neda sebo isira sebe niwe wetebiri bwana gidako sikwerefanya zizo tena ko tebi abakani boloza bachabe wakisekka bamanyi genda kola boloza wale wakisekka basoma ko bano bajatto bolajo zikwaso mubali abayindi ayiye bana abatulaba kambanyo nyona abatulaba kambanyo asajja kali omwana muto sigenda agakanye koma kirasi ulisa tugende mpola agakanye koma kirasi Dero soko muddemu wame kibuuzo agakanye koma
kirasi. Nedda mbadde nsaba yugi Yeah. omusajja akasooka kunyonyole lwaki yasomera ku Agakani olyoka omuwakanya. Wagamba batudde enjuba aho batunda ku Agakani. Kati kamubuulira olwo gyabadde tamanyi. Nze kitange nanyini Doris e Masaka mugimanyi. Doris e Masaka. Kitange yalina Bukaso. Bukaso kyeki. Olaba obukosta bayita Bukaso. Amakumi aga. Ana. Bulade tetwesalako osaba tugamba waayi. Kansomereko omusomo. Kubuuziza. Wamala wamadde tubulira amasomero ge wasomeramu. Agakani ekola ku kirasi ki. Dero Agakani egiddemu wa. Tusoma amasomero g'abanene. Agange tetunagaddukako. Yalebereddwa. Yujono mulaba. Nnyo okunkala. Agange tebiki ne muganda nasomera ku St. Louis Kito. Eryo limu. Aleeta simanyi biki ne mugamba. Sima. Agakani. Nenda ku Agakani. Linda ono kasookaddeko eryokusatu. Lindako. By that time, Machindi awo walaba. Waliwo essomero nga bayita Mother Care. Estegera ndali amaanyi. Makinde saidi zaawa. Machindi awo ku Papazi. Eryo essomero liraba Mother Care. Ndali amaanyi. Okitegera? Gye nasomera. Tuli ku Agakani. Kati ono. Agakani atetuuse Machindi. Ati nkugambira Agakani. Nkugambira Agakani. Agakani eri wali mabega wange. Tusopingire ku Agakani. Awo wenjagala. Kati ngenda kusonyiwa okuba kirasi ezekoma tozimanyi. Kusonyiwa. Kubaleka wayitawo n'okibawo mwana wa Olereza sokoleke. Oyagala kwakana mbwe siwe nasomera. Nina mwaka kati. Nedda. Kola bwoti. Nze mbadde ngamba. Ono okakasa nga wasomera ku Agakani. Menya ba obbi bana. Abagakani. Siba amaanyi. Abasobola okujulira nga bajja kujja bakomentinge. Siba amaanyi. Gwe oyagala kuzala wa Alien sikini. Oyagala kuzala wa alien. Ngamba bwe. Ye obiwo ku Agakani. Alien tasomera nga kwa Agakani. Nsajja abagenda makere mu kivulu. Oyagala kulumba. Tegwe numba. Oyagala kulumba. Tuwera obbi bana. Kati olaba ono gy'asomera. Agatogerayo. Muliriza ono olaba. Amasomero g'ayogerako. Asula yeri eri mu kivulu. Nyumba ya mitwalo ena. Kale Dero wama. Ng'ova ku Agakani oddawa. Tumaleyo amasomero. Nava ku Agakani. Nasomeddeyo mido. Okitegeera? Nasomeddeyo Tobo. Okitegeera? Ne mmala ne nvaayo negenda ku Mother Care. Okitegeera? P1 nensoma Mother Care paka P5. Okuva ku P5. Okitegeera? Nengenda nenzikirira St. Louis Kitovu wansi. Bwe nava ku St. Louis Kitovu nenzijja ne bankomyawo ne batwala ekitende ku mupiira. Embeera ne baayubu abiibuka kumaba. Okitegeera? So banjulira abo bonna abo. Kakira bivuze y'abatica. Watandikirawa? Kimala. Weyatandikira St. Louis Kitovu. Yagale mu secondary. Kati muganda wange bannange abatulaba Agenda kutucankala nyono. Oyo omusajja muyimbi nnyo. Amasomero kwasomera tetwewunya talenti embaawo. Ekituufu amasomero gamatalinga nnyo. UG. Sina talenti nyenze n'omuganda wange asenantwala. Essomero eryokusatu. Kabira. Smack. Smack eno isima juzi yagamba abaana bakuba ssama ezitali za bulijjo. Smack eyo sirinaako bujulizi naye isima byeyayogera bituddamu. Smack. Ate tugenda bigenda mu nnyo. Kati wovaawo wama. Wewavaawo noddawa? Amaanyi gokka. Roma. Kosi nosoma kosi ki? Era oli teacher. Education. Aba teacher. Ndi musomesa. By the way, naisa agala kusomesa. Na nalinga kukola bulungi international. Ati ngoba wembere abantu bibya from 6 guys.
government sponsorship. So bali wa sponsor mu government go bansula mu education. Ati mtu yashula na mukana ayambi sizibina agenda okola education. Kyokola ba Africa Chamber byagala wasoma biki ebyo okay UG Okay. nawe tuyiseko mu masomero gusebo bannange abatulaba ku channel mwebale kubanga mwebale kuwagira okolesa subscribe wolaba ti comment bajja kuba bategeeza abantu ba channel kati tugeze kuzi ndine muganda mbindi oyine erinnya eryamuwenda erigatta Ssaabasajja Kabaka erinnya muwenda mu Buganda kati mu mbeera eno ndine mukulu wange Dero wamubadde amasomero ge yasomerako ataddemu eryabagagga mutakkiriza masomero ge matuufu kati agange ge tugendako baganda ndi wano okuddamu buli kibuuzo essomero gye nasookera nedda akayogere mu Luganda kayogera mu Luganda essomero gye wasookera kati essomero gye nasookera ddala mu kujjukira kwange okukulu nasookera na Kinyuguzi kiriwa nayebali wali salaama olitegedde we nasookera ddala era awo wennyini ndiwe Kampala zisirima engalo ziziro ate mbu yalibye niba biti mukama kyansonyi sisobola kulima ndi bunafu bano balaba ennyama tebalima laboli kati okuddaaliraani laboli yasomera sibakwagakani alina ekifuba alingambogo nedda baba oloza kyogamba njawuwo daba omukono alima ekiro n'ebisala balima era nze ndagira dda nti ndi wangu ati ekyanzije na Kinyuguzi ebiseera ebyo walinawo embeera y'abasezi ndi waddamu munansonyiwa omwana yaleeta obugalo bw'omuntu bukonteina kyaliwa amazima ga Katonda bannange sirya na nnyama omwana nengenda okulya nali ate lwala lwa muntu walulya nali ngenda lulya netuleka yava wakanga bampakingidde olwala lw'omuntu era ngendolaba olwala nemugamba lwaguddemu mu bwindi ki koya obwo wakati bulya koze waayo somero nendidukako ebiseera ebyo nenzuuka ku ssomero awo wava onoddawo okusomero nekusooka kulemamu ekyebiri kyane mutoko mukibi omulabe wakali ekyebiri yasomera nnyo mu masomero amabiri awaye bwe nasoma sambula sente wewavaawo kati president wotutuusizza omuntu omujjako ekyebiri nalabaga mututekaka ababa wakira okuwa ku sente n'obeeramu n'essente okategeera banange ababa wakira okuwa ku sente n'obeeramu n'essente wa byakulonda president wava sente kitegeeza angulirira abatagulirira abangulirira emabegako kyogamba balera soba kuwa nga si byakalulu mukwano gwange ebyakalulu tewaba mukwano sagala namulabako aninde wali ku baloti amanye bwe balangiridde kati ekyo ekyebiri kiwedde ero mu kamera ajja kukuddizaawo esinga n'ezo kankwate ekyebiri kino kiweddero ampe ebyebiri bibiri essaawa kimukwato kimuwe erasiti oke wovaawo noddawa neŋŋenda essomero liri mu Kisenyi baliyita sipidi nende ebizibu byonna byenfune ku masomero eri waali nnyama kuwona wano oba bali Mutebi kasajja ka Mukisenyi akasajja ka Mukisenyi chairman Mutebi yankuziza bwenti paka okategedde oyo bamuta Mutebi juku mukama amulamuze kisa tebirafa awo wennyini ekyangu bya musomero nakuba omwana omukokola bweti yali alidde enkomandi kyapati mukaveera nabireeta omwana n'asaba noli n'asaba kati ate nga namuwadde naddamu n'asaba olw'obusungu era obusungu bubi baganda ba abaana ba obusungu bubi busobola okuteekerwa nakola bweti andi nakola bweti baba kasikuba mwana wa mugagga oluyigunyingo omwana wange ennyindo evaamu omusaayi andi olowooza ku sipidi kannasigala
kati ate wali bansira mu ddiri saasira era essomero eryokusatu baliyita Nsumba liri mpijaawo era nagendayo kabako ekamengo walimayo kuba abasibe balimanyawo kyezikira bwenali musekondere kasajja kali ensumba ebisimbaibaganya nnyo emipiira kaliyo ensonga lwaki nina ne tiktok ekyo ekisawo kyekamengo ekyo bwalikisawe bakikakutu omanyiyo sikyabijjukiraninako kunya ekirimu era nga olaba wayogedde awo ai gyemwandera bulezi nali ensomero eri ku konge hayi wajja twabakuba omupiira ebeda awo kireka nali muto kuba omupiira gwe ngoli mukisawe nga nange mwemi tosobola tukuma nali muto ebwovaawo bwevaawo Ensumba napaka kati saddamu kusoba era bwokuza kirasi wenakoma eyaddala nzikirako pyezo pitriati yesalama kati ako n'amasomero mbadde mpita mubuyisi ng'atambula nina gyendaga era wano wenzijidde mu kamera zammwe mukulu ye manager yogera manager baluuse dda one time when atandika okumanya nti nsobola okuyimba naye sikimanyi kusomero we nali nsomera walingayo abayimbi abalinaga nti tebayimbayimba kati one time nali kitakuokubaitakuokubakubakuba tweyimbi kwaya master ngalimu bayimisa naye nga alina alina ebitabaako yali abwazi high note wakitunga buganda kati nga bona obanga olikirira makali bulira yesu ogamba bugambi saka mumuleete naddika emisinde ngamanyi twali tukola confusion neziruka kati bweziruka bandi abaana nga bantwala ewakicara nti tebabamita makundi ngamba yimirira awo nze naye manyi bagenda tukuba miggo nakuba nolagenda kuyinga ntolaina mumaaso antete mukwaya mpante ziyimba nga babinfanendiimugamukuliremuga lwaki obujjo badde oludda so kati wena zuulya nti nsobola okuyimba era nenyimbira ddala wamanyi bonoyimba mukwaya parents day ngakufuwayo sente it was my motivation nga bazadde bazitanga parents days oba ya P5 ya P6 nga mulina okukola ne presentation byanefuganako nnyo nsobole okuzina amazina akulayo mumaaso n'okuyimba abazadde baali bafuuwa sente yes bwenyenda mu secondary ensanga waliyo ekwaya bagitana humble boys naye nga bayimba nnyo mu chapel sande nga bayimba amaloboozi ago era kikisawo so attractive embeera attractive nemba joininga nabo nkikugira ekyasinga okunsanyusa lubanankyusa essomero nenyenda kugoba high school nensangayo abaana bawatoto naye n'amasomo nenda kubananiza high school abaana baabo n'abasomesa basomera buloka high school naye nga abaana bawatoto bebasoma entertainment nga bayimba ebyaddala ensonga yabakkiriza okujjamu obwo obudingidi bujita nga baba restitutions balina kukola practice ku Saturday nga bayimba mu chapel sindabanga litaayi kyanjawulo kyekutaayi naate kusimanga mwayimbanga buyimbi kapiira nyina tugenda okubuuba nga bali ku level ki bali mu ku level ndalamu nnyo jukiranga kuloba high school is a mixed school mulimu amaloboozi g'abawala abayimba zisupulano mulimu tena ez'abalenzi kugamba kuba nga ate this is totally different kuliko n'ebivu so nenkyagala nnyo so enjoying era kujukira my first time agenda ne studio okurecordinga abaana b'abatuka baali bagenda mu Mexico nga balina tour so this time baali bagenda wali balina tour nga bagenda mu Mexico bano abaana bena nenyimba nabo bagamba kwa master wawe okusoma naye namanyi kayagiri kutamuzeki mitwale nalinga waka abaana mubalinaye nga banki kyansanyusa nnyo entuuka ewa remix nekola era nangamba buli holiday jangu nga wano bagitanga power records ekyali ku
Olumumba Avenue. Yes. Olaba Olumumba Avenue. Olumumba Avenue. 26. Kazi tuwa. And that was 2000. Around 2009. Yeah, I remember it was 2009. Kazi tuwa. 2010. Kabeera. Asimanebya batomedde baba Yakakasa. N'omutolo omutwatu. So kati kyensinga anyway okusamalizinga ane okusamalizinga omukulu omulaba ajja kwogera nnyo gye nvuddewe nga tuli mu budde buli eso si wakati So kati Dero oludde ng'opromotinga abayimbi bayimbi bangi bozo promoting oyatandika butandisi kikyalina okukola okumakinga sure nti asigala nga relevant mu industry ya music ya Uganda okusigala n'okubotola alina kukola ki kubeera nampisa nakuuma bwesigwa nakutuukiriza then ekirala kwongera ku marketinga nakuwa batiktokaali na TV kusigala nga bapresenta omulabanga ki omulabanga presenta ekyo kituyambye okusigala nga tusobola okwogera n'abantu n'okutuuka nti ande nsobola okukubira ngaolikusiteeto nosalawo nejja nenkubira yugi kwa yugi naye seoyo bakadama yaweekadde ono omukulu tasituka akwanya abo mu bakazi baabwe naye bakadama bonawe muli nze mbonaabona kulwa mmwe abasajja bonna bagamba muwe bakazi baabwe naye nze mbagamba ekigambo kimu omuyimbi bw'ajja nga muyimbi ng'era lyayimba bitegerekeka nga muwenda badde mbasaba nze situla mu kamera andesi naye we ntula mu kamera y'omuyimbi kitegeeza nti omukkiririzaamu ndi omu ku bawagizi be okategedde obiwulidde omukulu byagambye muganda we okategedde bulungi anti kati ankubulire abantu abamu kyebali batamanyi nti bapresenta abo balaba presenta yasobola okukumekinga oba presenta yasobola okukuba kikwandiise obubi asobola okuteekayo oba okukugjayo nti asobola okwogerera buli kimu naye waliwo omweyo abalema ate era ngenda kwongera okwebaza abantu bano ababeera bahayi kamera betuyita ba producers bangi nabo bakola omulimu gw'amaanyi okukwata kamera eyo bakola ebintu ebyenjawulo nti n'akutuusaako ekifaananyi ky'omuyimbi nga bwe yakifunye n'akola ki so nebaza ba producers mubamwena nebaza ande nebaza ivani omusajja wange noolyo nebaza kimura kati oba abamasaka nebazaani okategedde bulungi so mubufunze abayimbi bano amalala gayitirira kibalemesa kati jja kukuwa example omuyimbi omulaba agenda n'afunayo hit ekitegeera olwokuba akubiyeyo hit emu buli muntu ate n'amussa amayinja n'amulaba nti ate ye ali waggulu nnyo okategeera kati ogenda okudda mu abantu nga bagamba oyo ajja wano akweragirako atuvuma akola biki okitegeera abantu bagirawo batuuka nebeesika mu mbeera yonna tulina kukuuma mukwano okusigala nga tuli bumu eri abantu nti omuntu nze nina bensingako okusinza ku mbeera bwenali nga tensituseemuko naye ate bensingako ate nze mbawannyo ekitiibwa okusinga ate bano abansingako oba okategedde nti nze nsobola okutuula katugambe kati nga sekamake tulinayo tayiya oyo omulaba tayiya mumusinga manya tayiya nsinga kitegedde oba musajja mugagga nnyo kitegedde naye ate wentuukayo bwetuba tunyumya oyinza okulowooza tuli bati nange ndi mugagga aye ng'ate siri kugaye muwa ekitiibwa kye mu mbeera yonna naye ate abaana bembeeramu naye yennyini yanneewuunya nti lwaki sijja nembeera mu bo era ennaku oba olyawo ng'obuze watuddukamu no njagala kubeera nabannange so tuwanga n'ekitiibwa tujja sigala nga tuli wamu that's why omukulu ono omulaba my first time omubeekinga ekitegeera twali mikolo ngerawo olabawa mikolo ginyumye wololo doyi
nina abako nesimu awo yakubira nangamba mandi akasente olo emugamba isoke byange ukitegera sabimala ero mukulu ne mumutuusaako naye mu byonna byonna nga biwedde nalindi awo nakubira akasimu naye muzikiwa naye emanaje lemuyi naye si manaje alinamu tegeera just mbeera ya kutetenkanya nga kati olaba yuji yabala kuba luseke yuji Avudewo wadeno tudde ku nzira kuddo yuji omuyimbi olowooza asobola okuba hijjo oba okubeera ow'amaanyi nga talina sente nga yatandika butandisi. Ekibuuzo ekyo kandi kyombuuza kirungi nnyo ate ndakubeera honest ku baganda bange gye bali abaana mwana abaagala okuyimba balina talenti. Kati waliyo kakyali bakayita agodi kaliyo mu kireka kalina talenti naye bw'oba tulina bisaanyizo bino mu sisitemu y'okuyimba Uganda tusobola kuyitawo. Ekisaanyizo ekisookera ddala beera musiru era yalowooza nti mugezi mukaddamu ekize mu luzungu yagambye saasoma ekize mu luzungu be a fool to someone who knows nti mugezi nati amasomero gayawukanamu wagakaani ne salaaba kati ekyokubiri ane baku musajja nviirako ekyokubiri beera n'empisa ekyokusatu wikiririzeemu nti kisoboka bw'oba olabanga omuyimbi omunene mu Uganda tuyinza obutamentioninga kuba bwementioninga mumaga yenna omunene gwolaba yekkiririzaamu David Lutalo yekkiririzaamu kitegeeza nti naawe osobola ofuna baganda bange bw'olaba nti byenjogera n'omuyimbi gwemba okugeraageranyizaako alibaddemu. Ekirala ekituufu kiri nti bw'okola music omulungi n'ogattako empisa n'ogattako okwekkiririzaamu n'osaba ne Mukama sente ezikola buli kimu. Sometimes nze ndabyeko Dero ndabyeko abantu abalina ssente balema okuyitawo naye ojja ssanga nti nze mumpadde chance ndi mu kamera yange sinaadde olwago n'enjala ennene kati waliyo ayina ssente agasobola kujawa kati ono muganda wange nange it's my first time kumulaba nawe namulabye appearance ye efaanana ne byayogera. Kitegeeza ekifaananyi kye tulaba wano bw'oba omulaba mubi just nno ne byayogera bibi naye bw'oba omulaba mulungi Bebe kule si yamukomyawo si yakomyawo Ronald Mayinja anti Mayinja yali yayogera ku struggle ku Bobby muri mu struggle ne Bobby Wine muri naye kala bayimbye twatuluka okaba ku stage nga beegasa awamu ku abaana bako era wano nnendo okwebaliza abantu bafans naye nisaati ekintu kyokola genda nakyo mu maaso era nkwaniriza omuyimbi owenda mubiru muyimbi ayimba gospel naye mu gospel ngenda musikayo si nnyo ajja sigala nga nsikonako nga naawe wetukulaba kati wavudde mu zino ennyimba zaala kati olumbye gospel
Tegera datu yanguza n'etaata so ne mwenda mubiri era bumubudde ande atale omwezi wange omulaba ino oluyimba olupya oluli ku ssente abantu lwebakubaka kubadde oluyimba lwa gospel yanyamba so far right now tulinawo choice ye ekitegedde sewo mukama wange naye nga nze Dero banangenda kuutira abayimbi ba Uganda kumagane kuuma empisa tolwana muntu buli muntu wazze n'ayitirawo bwebuba obudde bw'obutuufu naye tukole ebintu ate ebitugattako tuleme kwonona music industry yaffe ate jjizza mubiri ebiseera by'edda nti buno obudde music industry wa Uganda abadde alina watuuse nti ne bafan batandise okukomerawo ddala tulaba nti mu buli kivvulu abayimbi bonna bye baba ebivvulu bategese tulabira ddala nti waliwo enjawulo bw'ogyeko ekya mukama waffe kuba kyo kyalimu enjawulo y'amaanyi freedom city abantu batya n'okuddamu gitegeka oba alien kye yakola kubanga buli ategekawo buno obudde agala otegekawo abantu bamwolekeza amaaso ne bajjukira ki alien kye yakola yakola kinaasoboka omuyimbi oyo okuddamu kikola so awo wennyini Dero oyogeredde ku byokulwana njagala mbuuze ku Mr. UG n'omuyimbi Muwenda batubuulire okulwanagana kuno abasinga bagamba nti mu bayimbi kuleetawo vibe mu music industry mukulaba okukwoga okyogerako ki Mr. UG? Okay, kati okulwana okuli mu Uganda music industry ebiseera ebisinga okuba kutuufu balwana okusinziira ku ekyo kye baba baagala okuyisaawo balwana nti bakola sitanti nti omuyimbi alinayo akavulu kakuba egundi asobole oyisaawo ekivulu naye eyo embeera abannayuganda batuuka ekiseera ne baba nga bagimanyiira waliwo abantu abagitumanyiiza nti bw'anaabaayonola eki yeetaaga okubewa boda emiggo kitegedde asobole okuyisaawo ekivulu kati embeera y'okulwanagana mu bayimbi ebimu biba bituufu ebimu biba sitanti naye kinava mu sitanti omuntu ajja kufiira ddala kati webanga si sitanti nga bya ddala bibayamba abo abonyigidde mu ntalo birina engeri gye bibayambamu kati olutalo olw'akalaba kasangambaawo olwa ddala mu bayimbi ono bulimeedi eyakuba ono bawono omuwala ono Shira Gashumba muwala wa Gashumba bwe yamukuba n'amwasa wange awo gyali siriyasi kuba naye ga sitanti kasita otuuka ku serireeta omuntu omusaayi kitegeeza sitanti olutalo lwaliwo olaba mu biseera bino olwo ebiseera by'obudde bw'ekitoobero nga kivuba olujjukira nga muwolese bakyaliwo obaasi omusajja nga yakagira etaawo etukula namba omusajja wa firebase nga yakagireeta okitege ebyo byali nga byaddala ebyo ssebo nga kamiliyoni aveeri abafirebase ne bajja kati nga besisinkana bulaani nga bakusibira mu kantu bwekati oba wabakola ekintu ne bakwetoola mulamu balyoka bakubirawo nga balinga abanyumya naawe ngobe entalozalingawo okuba nti omuyimbi wa gwanga kuba nange muyimbi wange nze muyimbi wange muyimbi wa gwanga oyo aliwo yena ali misikini entalo ezibadde zasirikamu nga tizibulya nti misati yakubye mayingi nti kamiyoni yakubye gundi ebibadde byaggwawo nga byasirika kati wajja generation empya ono omwana alina ekibi batuga bakuba naye banekamba buliemu ebyaddala nga sikulimba muyimbi kabisi tubuze kabisi tubuze nemati enewe ebyo byonna byonna byoliko yijika nkuwulire era ngenda kugira mwenda mubiro alina okutwala bintu ebyo nga biri sirias omanyi lwaki mugamba bwentyo olaba sitayiro gyayimbiramu eyabaaluna basobola mukuba kati ekintu kikyogere ekya kati yenga yenga omuntu yalina kyeyali ekibinja bakiyita anirule wuliriza muganda akikuvuuliyo anirule abaddala bannakyetwala kitegedde kati kankubulire ebyaddala nga sikulimbye kati yenga y'omuntu omuyimbi azze kuyimba jostede yali akimanyi stage manager yoli lwaki ate oziyiza omuyimbi ate okulinnya ku stage kiba kitegeeza ye yalina ekintu kyekina yaplantingawo nekyamukisa bulungi nti kati yamala n'amanya ekituufu
era ne yeetonda era mu kwetonda kwe yajja twali Lugogo ku comedy store n'akwata ne ssente n'aziwalira ali n'amubuuza ompa byaddala ande nimbye nina kibi kyonna omukulu oyo tawalana kyobulaba yalina koodi emu nti wanudde yateekawo akantu n'agamba oba owulira ng'oyitirawo ku nze nga kyekikuyamba genda mu maaso n'ekintu kyo tolekeraawo okategedde andi kano kange ekituufu kiri nti sigezaako kwogera nti kulaga bibi byereere kikituufu okulwana kubi oba oyagala oba toyagala naye omusajja oyo alina ekintu kyeyakola nange nemwebaza nnyo nnyo era ntwalomukisa muno okwebaza kozi mwaidagani aneroli saloni forest food bannange mwazalo nadi mayinge bannange mwazalo nadi mayinja mukuzalo nadi mayinja mugwokusatu nga 8 tugenda beera ku era ngalayirira muwenda mubiro agenda kulinyako stage agenda kuyimba era saba tubeereyo ku Serena Hotel awo muwenda tusoko tugambe bwenge mayimbi atandika okulwanagana kuno mu bayimbi okugenda mu maaso ennaku zino kulina engeri okuyamba industry ya Uganda bakuggiza mu nandibaddenga sitandika butandika nsigabanko bantu obalwanira nebafunamu kintu kiri successful obanga kiri tangible obanga kino kikikungirako okimanyi fena when you go for a battlefield ojavaera ngaofudde obanga bakunuubudde obanga ensiga z'enkovu zosigala obakolaki okulwana okolesiye nti waba n'abantu abawangula kyaleko ne struggles abamu mu Africa abagalafiya biki era ogenda okulanga abafreedom fighter abayise emperowangadde oba effects ziri ezabayitamu enkwaki ezintayikati okulwana okutekubwanko ekirala ekibuzo kyembuuza nze mpagira mu birungo omuyimbi okategedde lwaki ngenda mu kivu nkwata akacupa nkasuke olwokuba omuyimbi oli yampadde ssente ngende nkole kino ati babawo emitwalo 2 ku mutwalo okwate okasuka akacupa omuyimbi oyo tomuwagira ate oveeyo ng'okaaba misaayi nga bagenda kujjanjabira akakadde kalamba lwaki mbadde nkyogeraku ekyo kintu nti si kirungi kuba I'm looking at an industry I just imagine Fit Gaza ne Alien nga balina collaboration nti olaba actually music abantu abayimbi abamu bwendabyeko namwe mugenda kunjulira abayimbi abavudde Nigeria buli abantu bahypinze nnyo wano naye nga bwebateeka on ground nebakomparinga n'abayimbi b'e Uganda ogenda a Ugandan artist is vocally more rich olaba is even more talented kati ngenda kuwayo abasajja oyo n'abakyala abanauganda comparinga ne Nigeria kwata Davido omutegana palaso Davido kikyasinza abasayira Davido is so vocally rich tebuna abantu abasajja omusajja yani banaboli wabona Wizkid yayimba Wizkid yayimba naye era si gogamba kati alina eddoboozi ndabona na radio bwe yali ayimba Wizkid temumukuba naye to be honest tetwagala tusige kazigo tusiga kazigo Nigeria eri bagala ye set ku buli kimu anta kimbalenje okugamba tugende yeji mukubeera set yawe nyirimi Spice Diana tiwa Savage ayina genda mu Spice Diana no Savage ayina genda mu Spice Diana tiwa Savage ayizo katabo Spice Diana ali talented n'okusinga tiwa Savage ekintu ekyo kyogedde osinziirira ku kintu njagala okwata olwaleero ogenda okwata ennyimba za tiwa Savage oziteekawanyeza Juliana okwata Irene Nambiro okwata ne Yami alade ng'oyinza lumu kulunga toli bayaojja kufunjawulo wakati ya opportunity artist versatile kati
muwenda kyendaka okugamba Nigeria kyemu tusinze kubanga yambe simumanyi yali ayimba ki ati yami arayimba simumanyi kuyimbira oluyimba ayimba muyimbi yale munasonyi omusajja ono yomuyita muwenda erinnya livaayo kimuwenda mutemi tetegeera kati ononsonyiwa ekyekitiibwa kyabaka naye gwe oli muwenda era nange mulamu bwe wero gwensoose okulaba alina erinnya erifaanagana erya ssaabasaabamuwenda kati njagala tubeere honest yami ayimba ki ozze kuyimba tozze kulwana ofuna ate olina talenti oli muyimbi nyonyo n'okusinga abantu wa savage bemwogerako kugwe bayiteraliyo kugwe otulogeze ku Nigeria Omunigeria gwasinga webali kanakana kebasibira wano kebali basibidde wano mu covid Dero kani kanakana kali wano akali eriwa serika nawe muleme kompeyalinga kati kankubuliremu radio ng'omuyimbi alimu radio ng'omu alimu abayimbi b'e Nigeria 10 ono kyemali nja mugamba obadde ogamba kiddemu okibuuza ono abayimbi b'e Nigeria abamanyi abafolowinga sibamanyi Tiwa Savage muwulira Lami Alade odozuula tokumanyi n'erinnya tolimanyi gyogera Wizkid n'abalala abo kati sitayiro yo n'omwana ogiraba ayimba bulungi nnyo mu Banigeria g'amazima ali so talented wano e Uganda era kagambe kino saagala kugamba nga tuli muzikizi ekituufu oyimba bwoti omuntu addira ebifaananyi byabayimbi abo jami waliwo Jamaalo eyagamba abakazi abakyala bazira nemadokisi matinda ngoba wegeneza enyumba z'ono omwana naye mbadde njagala kutandikira ku ye sitayiro ye era kamuguwa Omunigeria linako bwe yakwata nnyo Dero tomanyi Banigeria oli kaba sibategeera nti njagala nnyo twogere ku ndongo ye Uganda ko sibitegeera Flavor Mr. Flavor alina oluyimba lwe yayimba n'omukazi ng'ali ku mazzi kati eyo sitayiro y'entuufu era nzoba muleka nadde nakakasa nti oli sita kuba omanyani gw'oyagala okubeera naye ng'omusajja ati tagenda kubeera yawuliriza omuyimbi ayagala kubeera alina abayimbi bakuze yeegomba omuyimbi nga alina abayimbi bakuze yeegomba nga Aziza Zioni ne Jamal Waso takuze nga yeegomba ogamba ani olw'obudde yabatambuziza ekibuzo nga kyengendako badde nziramu dakiika tukuwaddemu tumalirize kati nga kyenategezaako okulaga nti industries ezimu abantu abamu abeegasa nga bagassa amaanyi balina nene byebakoze eki byebatuuseeko just imagine singa gira ninambezukuhali collaboration office amaanyi just imagine singa Bobi Wine and Bebe Cool Bobi Wine Chameleon nga baali balina naye ka Spice Dana nako kali talented singa Spice Diana kakola ne Shiba ani I'm giving an example of unit. I'm giving an example. Nati wulira si buli omuntu agenda kukola club. Mulimu abayimbi abali solo. Kiri wekiti just imagine Spice Diana singa akola ne Nando Love. Do you know sweet voice ezisobola okubeera awo bw'omanyi amaloboozi agasobola okubeera naye Shiba Dero oba otandise kuyisaawo bayimbi bo sinako muyimbi sibayisaawo everyone knows nti Nando Love ali talented nina sikyali wange Nando Love abali mu kamera kambabulira amazima kambabulira amazima nti Nando Love sikyali wange bulijjo sigamba just muwandiisi Nando Love kale kankuwa example endala just imagine Spice Dana senga akola ne Navo oluyimba kati mugamba Nando Love kyaliwa kubanga kati Spice Dana manager Roger atulaze nti Spice Dana asobola n'okuyimba live mwali mu complaininga luli nti yajja ku show n'atakola bimwali mukola ki bimwali mwagala kati just imagine kati muwenda mubiru kale katukole kolabo nga tugikoze ne Nava ne Spice yes ne Spice etula oba ne Nava etula gwe omanye kiba kigenda okujja kale tudire choice yo
tumukwate tugambe nti naava yimbako eno naawe oyimbemu Spice Dana muyimbi tumalirize bwe tuti obudde bugenda tumalirize byabakama wa Mr. UG TikTok soko tubulire olina plan kikati ku TikTok plan jenina nga tetunagenda ku TikTok ntwalo mukisa guno okwebaza mwenna abatulaba wonna osinzira okutulaba era mwebale okubanga musubscribinga YouTube channel kuno kumba mutulabye mwebale nnyo mwebale ddala bampega extra media ne muganda wange bamita muwenda ne Dero the promoter wabali abasajja abebikonde kati ensonga za TikTok omwezi ogujja kyobumanya olwaleero obondabye lowooza ku mwezi ogujja tugenda kutegeka empaka za TikTok ba president wetuba mu mpaka za ba president tugende straight mu Miss and Miss TikTok mukama nga akyatuwadde ekirabo ky'obulamu era tujja genda awo bayita Yugi TikTok Awards eyo bannayuganda gye tubasiimira abali ku TikTok ababa bakoze ekyenjawulo okubaako kyebalaga eggwanga abatayise mu kuwemula abayise mu kubanga bajjayo talenti zaabwe ate temwerabira nti TikTok ye platform essaawa eno ekyasobola okusitula abadde ku ttaka nayimuka ye TV gye tuyina ekirala gwe wenna Kadaama mu kiyumba wonna wondabira kyolina okukola kiri kimu kyokka wagira munnayuganda munno tojja kwejjusa wagira munnayuganda munno abawagizi bange mwenna kasajja mukawagire baani abankajja ebipapula okwesimba ku bwa president nze ndowooza mbulungi kamera nze yakajjayo empapula okwesimba kubanga nze vice wa byabakama sikyo oyagala kujjayo abaho tasobola kuba vice wa kuba abaho ayagala kuddako abaho agenda kuddako buzi kubanga nzijeyo abaho bani abagala okwesimba ku bwa president bwa TikTok betulinawo mu bwangu essaawa eno wemenyamu tulinawo abantu nga 7 kamenyemuko abali mu kifaananyi ekiraga nti baagala era ntwala omukisa guno okubategeeza byenjogera mbyogera nga Yugi Extra Media za video wanu si byogera nga byabakama kuba akaseera ka byabakama tekanatuuka twala omukisa guno okubategeeza nga nabagambye ebyakalulu omwezi gujja omuyimbi gwetulinayo omuyimbi akagambo ko akasembayo mu dakiika emu otugambe ku nyimba z'olinawo tujja ku tubazisangawa twebaza nnyo bannayuganda olwedde abatandise tuwagira wadde nga tubali twakasimbula era twagala obubasuubiza nti olusimbula lwe tusimbudde luyinza okuba terulabwangako we shall never disappoint you tugenda kuba tuba products zigenda na cruising borders ekyo mwongere okikola ki okirindirira ate notukkiririzaamu beyagala mwenda mubiru buli social handle yonna gyomanyi begenda oteke mubutesi muwenda mubiru zonna mwenda mubiru sojja kuba omufunyi yes leero nga tusiibula akagambo akasembayo n'abayimbi bokozeeko nabo katusiibula senjale real estates batumidde nnyo mwebaleguza abantu mataka era mbasiima era kyemukola mugende mu maaso nakyo era ano wenyini wengenda okusinziira obebaza mwena bakadaama nti mwebale nnyo ebintu byemukoledde efango wamu n'abayimbi ba Uganda musigale nga mukikolera buli omu aba basabe naye nze ngenda basaba ku lwa muganda wange UG namwe bakadaama bannange twagale nnyo omwami ono bamuyita muwenda mubiru azze tagenda kudda mabega abayimbi benkozeeko nabo andi atalo bamanyi Masaka titi mubamanyi so kati wano sigenda kuddaawo nti ate njogere kino na kino netotoleko naye abayimbi nze kyemanyi kimu nteekayo effort nsula mabaala naye kinnumanyi okujjoga mu muyimbi nti njagala sho n'atampa ekyo kinnuma era abayimbi benkozeeko nabo munansonyiwa kati ente ng'ovudde ku ekyo nze omuganda nga ali emyandaga gamayanda lofit wava freedom store muyimbi yenna nga akyaliko amasanyaze muganda wange kiwa kizibu okuwa sho
naye omwami oyo yayimirirawo era nekola show yange Koke Hotel kyamukisa mulungi neyanza nnyo neyanzege alien byonna naye nebaza mwenna awali ku YouTube channel zino mwenna mwebale nnyo.